From God we come, to him we shall all return. From him we come, and to him we shall all return. Obotia, ojja kuddayo wa Mukama ki Katonda gye yava. Tutandise bwe tuti. Yiga okuyisa abantu abalabikanga abali wansiwo obulungi. Bantu bangi nnyo tebava liwinga obuntu obutono obwo olwokuba buba bumusemberedde nnyo. Oli too busy okutegeera engeri omukozi wo gy'akwagalamu oweeka. Agolola engoye zo tazookya. Omuleka awakaawo n'omusangawo ate n'oboggola ng'okomyewo leeti. Mukazi wattu n'ava mu tulo ayina okugenda akubugumiza emmere agikuleetere. Ova mu bbaala onyweddemu ku wayini omutwe ebigambo ebintu bye mwogerera abantu n'asirika n'ateekako essigiri n'abugumya emmere ku kuuka n'agireeta ate n'omusongamu mu mutwe nva mu maaso ye luno muyisa bubi abakozi wano mu Uganda naddala. Nze we ngende wa mama wange ku ssanyu lyafuna ng'azize atalowooza alina ddindagana kucunga. Yitawo gwe kano tempitaako kampulinyiridde byo ya munkwawa ateekamu evvu leetera isima kyayi ne mga maama ajati tiwangi toddamu yita bwotyo bakozi. Olw'okubanga oyagala kundaga nti onjagala nnyo oyagala obateekeko naye omukozi oyo gw'ogamba yali mu ffumbiro yafumba emmere. Buli w'omunyiiza nga talina kyakukola nga yeekutula ebyenkwawa ng'ateeka mu binyeebwa ng'obiwuuta ng'olowooza butungulu bwasiridde. Agende mu nnyama y'ebinyeebwa awandulemu ekikolondolwa ate okoze ettooka osolobeze. Kubanga defensive mechanism z'omulekerawo ntono. Tolaba ngeri gy'akwagalamu. Oli occupied n'emikwano gyo oyingira leeti. Tobuuza kwa sikaaliwo, tomubuuzaako. Oli bize ne zifayiro simanyi tugenda kukola. Omuntu n'oyingira mu loogi memba wa paalamenti okuva ssaawa 4. Omusajja n'asigala mu mmotoka n'ova mu loogi ku ssaawa 9 n'ogamba ngenda Mbaale. Muwulira mutya n'olya ng'omukozi butalidde bulungi. Nze sirina bingi naye nze buli wendaga gwa Jackson waba yanvuza tujja bafenna. Ne woba oyagala ne wa president natwalayo mikwano gyange Macdo ayina ekifaananyi ne president mu nnyumba ye. Kyali wange tamanyina bya bufuzi. Sisobola kugenda wantu nendeka Macdo. Sisobola kutuuka wantu nendeka Waswa k'oyagala otya. Soka kumanya oba Waswa ali bulungi, Jackson ali bulungi, Kevin ali bulungi. Naye omuntu ayina obulamu bwo ate gwe n'otamujjukira. Kino kireese obulumi bungi mu bantu. Omukazi omuwala akukolera ku saluuni tobaawo w'okomyewo ku saluuni n'oboggoka n'ovuma n'obayisaamu amaaso naye nga beebo. Nojja n'empenkoni obudde ne bukuba. Abasajja ne babeera ku pick-up abasirikale. Omusajja n'ayingira mu meeting n'avaamu n'ayingira mu meeting n'avaamu. N'emmotoka zitambula butambuzi bali kulya enkuba n'ekuba. Enkuba n'ekuba. Omujaasi n'atuuka nga mu butuufu oyina ssente. Ekizibu kye nga kya mitwalo 20 naye olw'okuba toyogerako nabo bambi ennaku n'emuluma mu mutima. Abantu kibaviriddeko okwekyawa. Mukyalaba ebizibu bingi nnyo ku bakulu kuba muyisa bubi abantu abali mu ofiisi, abantu abafunye ku bulimu ne beefuula nti ofiisi be bazisooseemu. Simanyi Museveni anjagala nnyo naye nga ne ku ofiisi ke yeeragiramu kazze kabaamu abantu banjawulo. Obudde ne bubamalamu wawulya bamukubira ku budde obuvuga n'alowooza yeyekka ku nsi eno. Nga n'abalina real power obudde tebabwetaaga.
ne office fetumanya abantu banyi katayina office ninge wamanyi nnyo mu ggwanga n'olaba oli bamuwaddeko akafo n'omulaba nga yenna yeepalawudda kubanga PA ndi PA ebyo naawe sisitimu ebimanyi ebyo zino eza Africa bakusanga kuba PA bwera ne bakulekawo simanyi Museveni anjagala nnyo nga toli mwana wa Museveni yalaba dda mu kinaana mikwano gye zijje zifa si ggwe aba akuwaddemu buwezi kaseera mu kofiisi naye toyina kwetwala nti yegwe owenkomeredde. Mama Nachobe yabadde controller wa State House ebbanga. Mama Nachobe financial controller State House. Hey, naye saawa zino balije yaliyo balije kati Nachobe be yalumyanga financial controller akyasobola balumya tasobola. This is how time weary it flips around. Nebuli ajja mu office alowooza yewe ekitalo wawulira obudde ne bamuggulirawo n'alaba abamukumbirako. Ffe tukyaliwo nnyo tetwetaaga budde tuyita mu bantu tetubatya. Emineeyisa yaffe mu bantu ba bulijjo eryetya tugula ku byennyanja tulinnya ku booda n'ogula amafuta n'osaaga n'atunda nnyaanya aliwa sikulapu nemmwe temwewuunya nti tukusayizinga naye tutambula n'abantu. Why? Abantu batufunamu ebirungi ffe tetwepanka. Nze simanyi kwepanka kubanga mbadde mu nsi ez'akabi siraba n'abantu bawano kye yeepankamu ne bw'omutunuulira n'olaba ebimwepansa byonna olaba gasiya mwereere. Bakyali mu nfuga ya koloniyolizimu wafuna ofiisi wali n'ateekawo abantu simanyi mubagjeeko amasimu simanyi tebansemberera. Ebyo byonna omala budde misikini omala budde yiga okuyisa abakozi obulungi. Minisita wuyo yatufuddeko ekisinga okunsesa ate be bazze okunoonyereza. Ate munoonyereza ki? Bazze ne basiba w'enguudo ne bambala ebyambale kati munoonyereza ki? Yamukubye essasi ne yeekuba. Weetaagawo investigation era ababooda muli bamukisa teri kutuwaayiriza ababooda. Omanyi kati senga mwatandise dda simanyi booda yatambulidde ku booda kayihulawo ng'akubayo feesi ezitategerekeka nga gy'olweggulu gagamba kutte mbayina baabano bakkiriza be baamutemudde nga byonna byakibba nsimbi. Teweebuuza omuntu eyakuba Kaweesa nti ye Kaweesa yali ava ku pulogulaamu ya TV nti ye mu ddakiika ana nga Kayihura abakutte tibabadde badduka badde basala booda ya Congo baabano bakkiriza be bamusse. Muyise bulungi abakozi. Lwaki ba private banyiiga otuuka wano? Kubanga private oba tonnasaavinga mu magye kinene oli just private naye tekitegeeza tebalina consent. It is absurd. Tekisobola twewuunyisa nnyo nti omusajja ono yakubye mukama we nga yakulira ebyalebba. Ndowooza bw'atambula bw'ati naye n'amuwulira ng'ayogera ku lebba awulira ng'omusajja ono munnanfuusi. Lebba ki? Mukazi waali lubuto tayina abaana be tebasoma basoma mu busomero buno enkuba bwe yajjako amabaati naye nabwo bumulemeredde. Atuuse mu mbeera eri worthless tawulira ng'alina omugaso. Mukazi wa mulaba agenda okukola naye n'obuntu obuli besiki tabusobola. Bakolera batambulira mu mpenkoni batambula n'obutaala bugenda buvuga tebaagala n'abantu bayimirira mu kkubo emmotoka zikanga buli omu noga batwala ni chief justice batwala judge nogamba yali agenze judge nga kirero tiagenda bugenzi mu office. Africa tukyali excited. We have leaders who are still excited. Why? Kubanga bava mu poor background naye abeera munaku ku mutima lwasoso tuulako mu kofiisi n'olyoka omulaba we yeepalawuda
noyagala omugamba munnange weepalawudira bwereere obwo bw'ofiisi bazze babukyusaamu abantu bazze babakyusakyusa ebbanga lyonna okuva mu 8. The constant is Museveni. Naye oba muzimu omuntu bamutuusaako mu kifo n'olyoka olaba bamuwerekera nga bazze n'olyoka olaba toyinza namanya nti yali ayogera, toyinza mmanya nti agenda emanju, anti ne mu toyi ne bayimirira. Kazini yali Meja Jeno yafa mutayimbwa, awafiira omuzira tewaba nsiitaano, kati Kano mulamba litayadi inaba mukuuma kwota kulozi lwenji Kano down. Tugenda kwejja tutya mu mbeera eyo kuba bakaka mu mitima, okufumiitiriza, okuba n'eddiini. Nze kino nasinga kirabira ate kwa Jamisi Kiggundu akomonayizinga naawe nolowooza mwenkana mu bintu by'ensi yonna, naye nga temulina neki kyemwenkana. Katonda yamuwa blessing naye alina omutima mugagga. Misa kutuuzaawo ne munyumya essaawa 2 n'olowooza nti mwenkana ssente oba n'ebizibu, naye omuntu n'abaako mu koofiisi bwe kati naye nga yenna yeepalawudde olulaba obudde simanyi nina PA, simanyi genda olaba adimini, n'otuuka kwa adimini nga yenna yeezinze ebintu atuddaawo neyeewulira bebaagala babuuze ebibuuzo n'omutunuulira n'ogaakankuddemu. Naye ffe kyetumanyi kiba kintu eki nti it is just a matter of time. It is a matter of time. Tuddamu ne tubalaba ntuga tokyali state controller, financial tokyali kati maama nakyoba abantu beyalumya, nze teyannumyako naye nkugambye kati beyalumya tekyali, mulala yali. This is a cycle. Teweemalaamu nnyo ng'ofunye koofiisi, leero Lumumba, enkya Todongo, enkya the constant is Museveni. Oba okyepalawudira mu koofiisi olumya abantu oyagala bakufukaamirire, obatunuulire ng'ebisesemye, oyagala obatunuleko ng'ekyenyinyalwa bakwegayirire batuule wali bakulinde ono oyo ajje, oyo alinde, oyo ajje, oyo tajja, oyo muggaleewo. Ebyo byonna Allahu subhanahu wa ta'ala just bigezeso. A time again eyinza otuuka nga mwanadamu ebyo byonna tokyayagalako herepu ng'ekiriwo kirwadde kikuluma. Abantu bansesa nga bafunye ku busente ne bw'ofiisi. Kiisi mwakaniza abadde mugagga, omugagga fugge. Naye we twogerera wano manne yane mye. Kale mwepankire mu bw'ofiisi nga mujjukira nti omuntu asobola okgenda mu condition of hopelessness. Senga atuuka nga takyalina nga hope emuweddeko, gwe wennyini aweefudde nti oli mukama we, osobola okumusookayo mu ttaka ne yeetawa n'akubba ennyondo ku mutwe kasiya n'ofa. Naye ng'ekikusiza kintu kitono nnyo, nidiriza omuntu ntono. Buli lunaku ozikozesa, buli lunaku n'okozesa $5,000 akulaba n'ogaba 7 n'ogaba, naye ng'onaakulinaanye peyini gy'alimu yo togitunuddeeko. Mmwe mwereetera abakozi okwekunyula ebyenkwawa ne babiteeka mu mmere, ogifujjamu ebikolondolwa, okufukamu omusulo mu nva, okwemanyula ebyoya wansi ne babibateera mu mmere. Olw'enneeyisa gye muyisaamu abakozi mukyali backward mu mind nti gwolowooza because gw'omusasula talina kulya ng'akulinaanye, talina kutuula w'otudde. You are the backward person. Okyali mabega. Ffenno tulya ne bakyali baffe, oba asikaali oba duleeva n'olwali tukubira wamu kuba bino bya dduniya. Leero oli asikaali, enkya oli boss. Tulabyeko ku bantu abaali abategeerera mu butu nga batambula ku streets ze Congo nga bali ba homeless, eyali ategeerera mu butu seseseko nkokobanga wazebango
kati toli wanjawulo mu kofiisi n'otandika okulumya abantu n'obatumisa ebintu genda okubira t-shirt ate simanyi kati nzivuddeko simanyi contract njiwadde ono genda okola oti oyo tajja muyina olugezigezi nga Museveni abawadde ku bwofiisi ne mutuyisa bubi naye nga weetuli tubataddeko amaaso abiri oyinza olowooza ati ye gwosoose si gwosoose munnange waliyo n'abeerijja ne batuuka ne beerijja ne ku mwana wa pulezidenti Museveni tayinza kukwagala nnyo singa mutabani we mubiri kyokola tegeera nnyo pulezidenti's family kati wootijja ennyo ne pulezidenti n'otuuka n'obanga n'abaana be obatijjirako oba oyise w'olina okukoma so n'olw'ensonga eyo twali tulabye ku basajja bajje no Sejjusa baasirika tebamanyi mmese ya mu kkanisa bakano mande simanyi kano kyakabaale baani jeti mwebaze bakaziini bonna tubalabye munnange naye obudde muyise bulungi abantu oba oli minisita oba nedda yisa bulungi omukozi wo kuba yakuleetera emmere yamanye ebiri mu mmere oyinza omunyiza n'akoona ejjirita n'ayiwa binyeebwa ebiri mu engege n'otandika osolobeza bugenda okuzibanga obuntu bukusalaasala munnange ffe mu kirango kyo ne tuteekamu kikutuko ti mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo tinegwe twali tutuma nti temutagana bibi eno mugerwa lwatutte edda bambi ne mu kirango kye twassaamu kikutuko yisa bulungi omuntu akwoleza omukozi akolera obulimu obutono basikaali tunula nnyo ku nidizi zaabo abakuweereza tozoovaluukinga oyinza okutuuka nga bo peyini ebasuseeko n'abanga takyalina kyayinza kukukolera muyisa bubi abakozi n'omukuba lwa cupa ya jimu ne mulya ennyama n'alya ebijanjaalo naye nga ye yafumbye ennyama mbusimanyi totuula mu ddiro naffe taye lwaki atuula mu ddiro naffe ebintu ebiri backward ba African people bemukyayina kyovola abazungu basobola otumanipulatinga batya bw'otuuka mu America oba mu Sweden oba mu nsi z'abazungu tebakwagala naye ate bakuteeka ku puleeti bw'osanga bannayuganda ayinza okulaga obulungi obuli mu America, Sweden, Switzerland, Canada, Belgium, Holland, Germany, Denmark tobala naye nga muliyo statistics z'abazungu balaba nga tebakwagala naye olw'okuba balina bye batakyakola ng'okwoza bakadde kola balina olekawo abaddugavu ate ne babaweezo privileges zibalowoozesa nti they are part of them. Wano wosangira omuntu n'agamba nze siva South Africa, nze siva America, nze ku London sirivaako, nze siraba n'abazungu kibi kye baali bakoze kubanga bo bagezi akuteeka mu mbeera olaba nga mwenjoyinga kyekimuggwe naye yet in the real sense not naye byakudepravinga binene nnyo for you to imagine kasita akuwa obutuuze n'akuwa akatabo akamyufu osobola ofuluma osobola okgenda n'okola nawadde ng'emirimu gy'okola aba yagiteekako balline nti tegisukka wano tegisukka wano geza kizibu okusanga wano juzi mu America bakafunayo black judge woman mu America ebbanga lyonna bakafunayo n'Obama yamucelebrated because ate n'oyo bamusembeza bamanya kati time eno katuddemu omu tumwelevating ne tusanyukira ekyo bakuwa plate ne bakulaganga abali ku same level naawe notaba na busungu even budiscovering ngeri gye bakuteekamu naye nga ffenna tukimanyi nti ebweru ti batusosola naye baateekawo ensosola empya senga batugaana iPhone okuyingira mu maduuka gaabwe okulya n'abaana baabwe bazaala naye baalabanga ebyo tebikyali mayina tebakyabiinako control mubibalekere naye waliwo ebifo we batuuka nga waabazungu wokka
kobeere LeBron James, kobeere Kelly, kobeere ng'odduka nnyo, kobeere ng'okuba nnyo omupiira, tosobola kubeera kyekimu ne Wayne Rooney, David Beckham, tosobola kubeera kyekimu ne Bellingham, tosobola koyagale England Bakaya Soko kateebere England atya. So tulina oyiga modern way ey'okukwatamu abakozi baffe. Tomulyako toya ku chapati n'omala n'omuweereza. Ekyo naye akitegeera nti kikolwa kya kujooga. Gula chapati 2 alye eyiye naawe olye. N'agula emmere emu boosi n'alya ng'abantu be bamutunuulidde n'abaana lyako naawe oweko n'oli. Abayimbi ebyo mubiyina nnyo. N'olya ku mmere n'ogiwa omulala nga golowooza sayini ya kiboosi. Naawe lya ku bino. Abata omugulire lya ebibyo biggwewo. Tomuwa ku Rolex gy'olumyeko. Ajja jirya naye nga si musanyufu. Omusajja ono ajooga. Oluusi abamu muluma ku kintu ne kusigalako kaboole, omusaayi. Naye olw'okuba ggwe olinamu kaseete. Manyino bagamba lya gwani. Yisa bulungi omuntu. Mulekeremu akatiibwa ako ak'obuntu. Manya nti naye anyiiga. Era asobola otuuka awantu ne kimusukkako. Kati minisita bulijjo tamanyi nti abasirikale be si basanyufu. Private yazze n'ennuguye yawandagazza minisita amasasi wamulabye tuli mbiwoobe. Yo gavumenti kati awo minisita emuwonye egenda londo omupya eziike tweyogere mu maaso. Ladies and gentlemen, tuli bantu buntu, waliwo ebintu ebitalina twemazaamu nnyo. Ku nsi y'edduniya eno tolina kyotwalako. Tekuli misikini. Era ng'ovudde mu dduniya bakuziika mu Sundays bw'oba musiraamu. Bw'oba mukatuliki ng'oli mugagga era baleetayo keesi. Naye neye keesi olugibikka mu ttaka amazzi agakuvaamu gagimenyaamenya neggwawo bya dduniya. Ebintu ebimu bya dduniya. Ebintu ebimu tebyekwemazaamu bya dduniya. Misikini bya dduniya. Naye abantu abamu edduniya bamalamu. Naye nga n'example ziri awo. Si ggwe singa bakateegaya. Si ggwe singa. Naye omululu gubali bubi. Ogw'okwekkiriranya mwekka n'olowooza ojja kwegaggasa oti si ggwe agenda. Ne wooneegaggasa ne wooneewo ebitiibwa akadde kajja kutuuka. Awo nvuddewo. RIP Minister. Ate waali taliiwo n'obwakkano bwe. Kano buli muntu mujaasi. Buli muntu mujaasi ng'oggyeko gwali mu byambalo. Waliyo n'abantu abajaase ennyo mu mitima n'osinga abajaasi abali mu byambalo. Olutalo luyinza obbalukawo n'olaba ali mu byambalo wadduka ate ne weewuunya omunnansi. Nga bulijjo omulaba mu kuzimba mu booda naye nga mujaasi nnyo. So teweeyibaala n'ebyambalo. Abamu mugenda mmagye nti kazini wange, bulaza wange, taata wange, tugafamire. Abamu tebali mmagye lwakuba tebaafuna mukisa. Avuga booda naye ng'omutima gwe gwa mujaasi 100%. Kati gojja genda omugwemu nga mujaasi awedde emirimu. Alyoka kuba ennyondo ku mutwe sadida. Weerabira empenkoni. Ogirabe wali naye ngo penkoni ogidduka ogirekewo odduke. Nabagamba awe kololo we mulaba. Abantu be babatiisiza awo be mulaba. Ne bayitawo ne bata kyayambuka kololo. Tewali muntu yali aguze kololo. I have been here. No one has ever bought a house in kololo. Buli ligimu ebaawo kasita bagijjamu badduka buddusi. America ng'abajja bayingira. I have been here. Omuntu takulimba mbu byagule kololo. Kololo w'abantu abali mu favor ya gavumenti. Naye gavumenti weekyuka.
kugamba era ffe ize Icuri tompa bya kuzimba gavumenti ejja kyuka nyingire mu nnyumba ekkololo bamanyi famire nyingi nnyo wano mu Uganda ezibeera ekkololo muyenga ng'amaka tegabangako gaabwe bannannyini famire mbamanyi badduka bali mu Amerika tebayinza kudda famire zaabwe zatta abantu oba baziwaayi naye nga tebayinza kudda omuntu ennyumba n'agiyingira bw'omala mu nnyumba emyaka 3 wabaawo agamba nti siiyo amabayizo ga siiyo eyeba nnyumba yo awe ekkololo tewali yali aguzeewo kale ebintu bikyuka nnyo abantu tebakulimba nze nzize ndaba ebintu nga bikyuka okuva mu 8 mu 7 yonna mbalaba bakyuka enkya n'eggulu n'oddamu omulaba nga yasiiwuuka eyali yeefudde mbu ekitebe kikye era Museveni nebeepalawuda nebajja nga beesindika Museveni akulaba naga Jennifer Musisaaliwa yayina oduleva ng'afuna $8,000,000 nga stadium n'asinga n'aba civil service Jennifer Musisi aliwa yadduka tatunula mabega n'ekisiikirize yakireka naye walaba ku Jennifer Musisi gwe emirembe engalo walaba ku bakaleke KPM bakaleke wamulabako gwe Jeno Kayihura wamulabako Kayihura bannange ebintu bya Museveni byakwesudiizaamu kaseera katini ani ataalaba kitatta kitatta ye muntu gwe nasooka olaba ng'akomandinga konvoyi ya pulezidenti ng'agiragirirawo paakinga nga si musirikale kitatta yajjako omuzindaalo Kayihura ng'ayogera so beera mu ofiisi obe hambo